TikTok ennaku zino eri so popular naddala mu bavubuka, yakadownloadingibwa emirundi biliyoni 2 ku Google Play ne ku App Store. Ekozesebwa ba active users million 8. Enekopitinga ne Facebook, Twitter ne Instagram. TikTok eno ya launchingibwa mu mwaka gwa 2016 kampani y'aba China gye bayita ByteDance, era nga emanyikiddwa eri mu China nga Douyin. Yakolebwa ng'egenda competinga ne app endala gye bali bamuyita Musical.ly oba musical.ly. Omwami eyatandikawo TikTok bali bamuyita Zhang Yiming wa myaka 38 we twogerera, era nga yatandika kampani gye bayita ByteDance. TikTok ya launchingibwa mu 2016 Chinese company eyo gye twogeddeko ByteDance, nga eyiwabwe basooka giyita Douyin, era Douyin yateekebwawo okuvuganya company gye bali bayita Musical.ly oba app gye bali bayita Musical.ly, nga bamala ne bagikyusa mu mwaka gwa 2017 ne bagituuma TikTok okusobola okutambula ensi yonna, naye waabwe yasigala bagiyita Douyin ne we twogerera kati. Douyin yeri ekigambo TikTok tekirabikako mu China. China yadde Douyin ne TikTok bifaanagana obanga companies ezimu ezibikola, naye TikTok yo bagibaningira ddala mu China, yo teriyo mu China, bakozesa Douyin. Kati gwe mulowooza wane wammwe mbu mugenda ne musiba Facebook, naye abaana ne babeera nga bajja accessinga ku VPN, naye eri mu China teri asobola ku accessinga TikTok n'abanga alina VPN. Firewalls bateekawo ziri nkambwe, tezikkiriza yadde n'okulabikako IP address za lockinga. So TikTok kyagiteesaawo mu China era yali yakusharinga bu video bumpi oba buyite bu short videos. India zezimu ku nsi ezaali zikyasinze okukozesa TikTok, ng'era yali ya downloadinga TikTok. Abantu ba downloadinga TikTok mu India emirundi ezisukka mu 6 miliyoni ezisukka mu 6 ez'abantu za downloadinga TikTok. Mu America abantu abasukka mu 130 miliyoni 130 mu USA ba downloadinga TikTok. India yamala nebaninga TikTok wamu ne app endala nga zi WeChat, UC Browser, PUBG eyo mugimanye ya game, era bani eno bagifuula ya lubeerero ba permanent mu January 2021. Era TikTok yasalawo negamba abantu 2,000 bali bagenda fiirwa emirimu mu India olwa bani eyo. Nnaku z'omwezi 6 ogw'omunaana 2020 Donald Trump yasayininga ekiwandiiko ekyali kirina okubaninga TikTok mu nnaku 45, ng'agamba yali ajja gibaninga singa ByteDance teyagitunda. Ekyali kigiwonya kyokka ByteDance company eyo gye twayogeddeko ey'aba China yali agamba emale kutunda TikTok alyoke ekiwandiiko ekyo yasayininga bakimenyeewo. So mu mbeera eyo yasayininga n'ekiwandiiko ekirala ekifaananako bwe kityo, ekiwandiiko kyekimu ekifaananako bwe kityo ku app endala gye bayita WeChat. So kino kyaleeta omusango gwe bayita TikTok versus Trump, era omulamuzi oba Judge Carl J. Nichols yateekawo injunction, temporary injunction
kuyimiriza okw'ekiseera. Abamanyi amateeka mumanyi temporary injunction kikitegeeza okuyimirira okw'ekiseera, kuyimiriza okw'ekiseera order eya Trump gye yali ataddewo ey'okubaaninga TikTok. Ensi endala eza baaninga TikTok mulimu Indonesia, Bangladesh ku nsonga ez'enjawulo. Nga 11 omwezi ogw'10/2020 Pakistan nayo ya baaninga TikTok. So Uganda wange gwe nsi yo weba tenaba ku baaninga TikTok gikozese n'obwegendereza. Mwebale kulaba n'okuwuliriza, tusinkane mu vidiyo eddala nga mbawa ebyafaayo ebirala. Alright.